Ngane mpeta tata bujingo musajja mulinyo tata chemanyo mulaba mulaga manyage kitalo mulaga obuyinza bwo mwedde ko tata afuga maganye linyadyo afumaganye bwakabakabo afumaganye kitibwa kyo tata laga obuyinza bwo laga kitibwa kyo tata emiramba gizeyo tuzayo bakafaya zaburi ya 35 lwana n'ababana nafe tata lwana ne bujingo akozesa amanyi ga sitani naye limbika mu kigambo kyo tomukiriza kuswaza tomukiriza kuwula tata Jachisero tuwanire, jachitero tutase, siyani amaze wenseno, sanya yingile seno, ngatamba ngapya wabulimba, tata twala shaitani itiride, eyingide mu bigambo byo, eyingide mu chachi yo, etwala mu wazimbe nyumba yo, mwatufumira munange, mwatufulire kyonzira, mweyawasiza malaya. Ulide sale yo. Oluvannyuma lwa Pastor Bujingo kuvaayo ng'asabira abalabe be bakole essaala mwaziwulidde essaala buli omu ne yeebuuza yaabange essaala zino zo Mukama n'aziddamu atya bantu ne beebuuza yaabange essaala zino zo Mukama n'azaanukula atya kaakati tubadde tuli awo ne zireeta Teddy Bujingo naye n'asirimula kyokka ye nga naye nga ataddemu ye nga alaga nti naye zizo zigenda direct wa Bujingo bannange tulagawo awo wetutuuse omwami n'omukyala nga tuvuddeko munnange waliwo amawulire agabadde gayitingana nti Shiba yazadde Sima yazaala tubadde tuli awo munnange Kasuku ng'aluleeta era amaze okukonfaminga nti ye mbu Shiba yazaala teyazadde jjo naye mbu yazaala Shiba nafunye amawulire nti yazadde yasadde naye actually nti yazaala tetunaba kumanya bumanya ekintu yakituyisizaamu process by process ye yazaala nagalabyeko awo nga bagamba yazaala baby girl naye nga tetunamanya era ye talina kye yapostinze naye nga ge gali mu nkuubo nti ye Shiba amazima gali nti yazaala nga tweyongeddeko munnange mwana muwala Dr. Lima ye yayanjudde nalabye ebibuuzo bingi abantu nga babuuza yayanjula mirundi emeka blablabla naye nga ye yayanjudde bwatyo nga bw'omulabye omukyala oyo yenekanise bannange yanyumidde gomesi buli kimu nga kiri ku poyinti abange nga lwaki tetumuyozaayoza era nkyakwongera enabangomanganda kukyendabye wa mulirwana atuuse gwe tubadde tulinda obw'omukwano wa Katonda aleeta ateeke wali oba ateekeno ate nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omuko gwe bafubuutudde mbu yagenze munnange oba yagenze kwanjula mbonajja oba neero bulofu 2 ez'omugaati ndowooza bambi musajja wattu yabadde asobola naye ndowooza ab'effamire tebabisiimye ne bamufubuutula mpuliddeko nti n'agakonde bamukubye bannaayo omugalo gubadde gutya omukadduse bannaayo omuko bamukubye emmere bannaayo nzane wano kugataliiko nfuufu omuko bamukubye emigaati
yalese emigaati gyokka bannaayo kiri wano bategese omukolo naye omukolo yalese emigaati gyokka naleetayo nekiro za sukaali nga 8 kati bamukubye kino sikirabanga yambalwakiraba abako bazze 3 kubako oba baali bategese bakongaana bazzeeko 3 bokka naye tebalina kye baleese tulusakira wano Okay guys, bana wedda munsaba part 2 ino ngireese kuyoli omugole yaleese emigaati 2 ne kilo za sukali 5 ku mukolo gwa introduction. Imagine noje wabuwa muno ngoleese obwo obuntu. That's why nagamye mu part 1 tayina kye yaleese kubanze ndaba tayina kye yaleese bana ebyo bino bana best man nkutumidde ku best man yabirabiddewo n'adduka ekikumi yaddukidde na ku boda gaali bazze 3 bazze omugole best man ne mwanyina omulungi okamukaba katonda Musajja wattu osanga ebyo byabadde asobola naye tebintambulidde bulungi okukakkana nga bamufuutudde mbone bamukuba n'emigaati gy'abadde aleese kati awo simanyi omukyala ye kimulese kitya gwabadde azze okwanjula. Tuvuddeko eyo ebya Honorable Ssemujju Nganda ne General Salim Sale bikyalanda. Jukira juzi twalaba Honorable Ssemujju Nganda ng'agamba nti bantwale mu kkooti nja kwedifendinga kubanga bwino omwina. Kakati ye Abitex agamba nti mbo ssente ze yayogera nnyingi si bituufu. Omuwendo gwaki gwa ssente Ssemujju Nganda gwe yayogedde yagambye bilioni 97 naye ng'ekigambo ekituufu ziri bilioni 28 ate ezo ssente baagulamu mmotoka z'aba OWC. Operation yes. Kakati zekyembuuza zino emmotoka bano abaana abantu bonna bonna baafuna emmotoka ezo baali baana ba Salim Sale baali baana ba bantu banna Uganda era baagula emmotoka ezo ziyambe ku mirimu zaabwe abagenda okulwanyisa obwavu webale nnyo. Kakati awo tulabawo obulimba Ssemujju Nganda ensi yonna eneemuwa ekitiibwa naye Salim Sale nze nga akantu ako nakalabeko yawandiise n'akalala yagambye yontadde mu kkooti y'abaana okimanyi bulungi nnyo naye agikkirizaamu ey'abantu ey'abantu eyo nzibuzibu. Kaakati Salim nze mbadde nteesa omwami Ssemujju Nganda ebyo bigambo ebyo babyogedde ebbanga ddene nnyo naye tebirina nnyo kyamaanyi kyebikyusizza era ebintu ebisinza okukakkanya opposition mu ggwanga. Ssemujju Nganda mbadde simanyi bantu boogera bintu waliwo okwongera yakonjedde ekigambo ekituufu kugambye ziri bilioni 97 ne bilioni 28 tewaliwo njawulo. Kyogamba Ssemujju Nganda ku bukugu bwe tayawula 97 n'28 n'olwokuba OWC naye teyina bantu bagyogerera naye balina website yaabwe omuntu osobola okugendayo ne bafuna ekituufu. Ekintu kya Ssemujju Nganda tujja kiyingira mu details Sunday ejja ekinaba nga kikyaliko nga bantu bakyagala okukyogerako. Kikiri kinakugambye nti muno mwosanga amazima agakaaba. NRM nsigikiririzaamu nze n'omuntu wa change navamu NUP ne wa people power abantu sibavaako naye balina ebintu ebituufu byebakola naye bakuba ngeri gye baluddewo nnyo tolina bw'obawuliriza. Kale tweyanziza sobola kubuusa era
ensonga za Bujingo nga tweyongeddeyo zikyalandira ddala abantu beeyongedde okuba nga bamukubamu ttooki oba olya n'okumuwabula. Mirundi Juni yagamba ki? Kyaye gavumenti temumanyi. Wano tewali musumba asinga Pastor Kakande maanyi. Your information. Nze nali ndabyeko President Museveni ngali mu church ya Pastor Kakande oyo at night. Olabye ekizimbe Pastor Kakande kyazimbye. Gw'omulabyeko ng'ayomba. Abantu abakozi tebayomba. Gwe Pastor Kakande singa naye yagamba nja kuzimba enkya, nja kuzimba luli, nja kuzimba luno singa yazimba. You can't do as you talk. Tusobola nga bw'oyogera. Ale Pastor Bujingo buli embwa eboggola. Tusaga nti ojja giddamu. Pastor Bujingo, you are losing track. Nze kankubulira amazima nga akwagala. Nze Pastor Bujingo ekimanyi ne ku graduation yange wajja. Ate nze oli mukwano gwa taata wange. Pastor Bujingo, you were a good friend of my dad. Kankubulira amazima. Pastor, you are losing track. Ova ku mulamwa. That is a fact. Bujingo wedda. Nze natandika owuliriza Pastor Bujingo nga ndina mwana muto. I remember nali mu P7 yawo nyingira senior 1 nga ine enjiri gyabulira ku 7 nenge ensi yonna ekuteeka ku kusaawa 7 bale nga Pastor Bujingo abuulira nga akwata Bayibuli n'agigatta mu bulamu obwa bulijjo. Naye kati laba oli mu kusaba sala zita abantu, simanya bafe, simanya bano bakutuke. That's not God. And nobody should tell you lies. That is not God. Oyose Katonda. Katonda Abayisirayiri ne bamunyizanga yasigala basindikira ba prophets. Even when the Israelites were sinners, the Lord continued to care for them. Munange nga tuvuddeko eyo deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP omukulu Waiswa Mufumbira ino obubaka bwayisizaawo ng'akoowola Bannayuganda mbu mubeere beeteefuteefu si kubawaga nga temulina kye mugenda kukolawo mbu kubanga batunuulidde akalulu ka 2026. nga mutusenda senda ogenda mu kalulu. Wallahi temutusenda senda agenda mu kalulu nga temugenda goberera kalulu ako paka mu box. Tulina okuba nga bwe tumala okulonda kalulu nga tugenda kuyiwawo obulamu bwaffe gwe mulundi gwokka gwe tulina nga tuyita mu nsonga y'amateeka. Museveni yakozesa amateeka n'agenda mu nsiko. Kakati ffe tetulina budde bwagenda mu nsiko kubanga tetuwaliwo agenda kumala myaka 5 myaka 6 nga tuli mu kutiŋŋana. Twagala tumale ewiki emu, ewiki 2, ewiki 3 nga Museveni avuddewo ennaku 2 lunaku lumu. Obukulembeze Kyagulanyi mukakasa muwulira nti ajja kubawa naye tubeere nga tuli ku nsonga y'amateeka nga twekumyekumye zino enkiiko zigande kubeera za kusala ntoto za nkwe. Tugande kubeera mu zino nkiiko kulaba nti ani agenda obeera wali, ani agenda olya kiri, ani agenda ogabana kiri. Tubeere mu nkiiko zino nga twewa amaanyi, nga twewa amagezi, nga tusala entoto tutya natemanya bwe tugenda omufumbatira ne bakyali be tubagobe omulundi gumu. Olwo tukomewo nga ddiiro ya gavumenti tugikola ki kubanga ne kyemugoba mwe bakyalika mbabuulize temugoba kintu kya bulijjo. Just Museveni ali omuntu omu naye abantu bonna bonna obasanga bava eri ewaabwe bonna boogera nga abaliwo mu 86. Osanga akaana nga kalina emyaka 22 naye nga koogera nga akaliyo mu nsiko kubanga jjajja waako mukwano gwa neiba wa jjajja naye nako ne kajja ne kakuyimiriramu ng'entoka girina ng'amajja kagalina nga bwabeera wano buli
lunaku ng'otoba nga tolina ky'olina oba okute gavumenti oba okute eddiru nene oba okute eddiru ki so mwe bakadde bange n'abavubuka bali wano okwetaba mu bino ebintu temulowooza nti temugenda ganyulwamu mugenda kuganyulwamu tebabadde ngoowaza kubanga mugenda kuba mwe abawandiisa ebyafaayo kakati gwe oyagala ogire ku Ssekigozi Ssekigozi omanyi nze nakuwagiranga tonzijukira oba oyagala ojje ng'ojjanga gwe oyagala ogire ku Waiswa omanyi wajja eri n'oyogera naffe tonzijukira kati nasoma bino nyamba oba oyagala ojje nga gwe Kyagulanyi akugamba jangu nga gwe Kyagulanyi agamba jangu nga ki kitegeeza nti paati gy'ozanya yegenda okuteekawo weekola ki teweteeka kuba mukulembeze kubanga wano ku kyalo eri omuntu gwe mumanyi nti wa Kyagulanyi eri omuntu gwe mumanyi nga wankyukakyuka naye nga talina kifo kyonna naye nga mumuwa ekitiibwa kubanga mumanyi nti ayimiridde ku ki ng'asobola n'okugenda ku makya n'agamba nti oyo omukulembeze tayimiridde ku ki kati tuzimbe amaanyi ago tuzimbe okumanyagana okwo tobeera wano ng'oli muvubuka nga tolinayo bantu 10 bosobola kuduumira mu kiseera ekituufu tuzimbe obukulembeze obw'okuduumira tuzimbe obukulembeze obw'okwekyawa tuzimbe obukulembeze obw'okukulembera revolution ne bwe naabanga eyita mu kalulu kubanga bye bagenda okukola ffenna tubimanyi tetwagala tujje wano tubibanyumize nga tubibanyumiza bunyumiza bambi ndowooza muwulidde era bakattiriza nti akalulu akabadde ekisolo bakawangudde hands down nti naye embo bakabbye twalina by election y'ekisolo district kalulu kaggwa twakawangula akalulu twakawangula Nuupu yawangulira waggulu naye ate nga balangirira president candidate mulala owa Nuupu bamuteeka mu kyakusatu ekitali kibi era ogutali musango ogwo musango omuntu aba awangudde baba bateekeddwa omulangirira anti kaakati mwami Tibwabulwa abadde alina ebitundu bye yaganza nga yabifukamiza bitya ng'era by'ebitundu ebyo yeewulira amaanyi mu byo era strongholds bye 99% yakwata ekisooka yakwata ekyokubiri yakwata ekyokusatu omwana wa Nuupu bw'avaayo n'akola nga bwe yakoze mu kabanga akatini ddala ke yabadde nako mu kunyigirizibwa okw'ekitalo mu bubbi bw'akalulu obwalabikako misana na ttuku n'afuna obululu bwe yafuna bwewamuwa buwanguzi eri Nuupu obutagambika. Nuupu teyeetaaga 100% ebunyolo teyeetaaga 75% ebunyolo teyeetaaga bitundu byonna mu saidi zeeyo ekisolo si kyeyeetaagayo naye kyeyeetaagayo kubeerayo n'abantu because obululu obugiwanguza ku 60,000 egironda ku 60,000 egigenda okwetaba mu kalulu obululu obuwanguza Nuupu 40,000 buli Kampala buli mu Buganda 40,000 gye yagala Tibwabulwa si gye yawangula najo yawangula na 40,000 miliyoni 4 kati miliyoni 4 weziri Nuupu ezirina mu ngalo zaayo buli lunaku etambula nazo kati eri egendayo kugattako naye olw'okubanga abasajja batya eri balondesa n'ente balondesa n'emiyaayu ne kapa zironda kati bateekawo nnyo embeera eremesa era bagezeeko nnyo okulaga nti eno yo tebaliiyo wadde eri gye bali naye eno bwaffe ffe abali era ffe tuvaayo na 100% kati 100% neekulema 70 neekulema n'omaliriza ng'owangudde na 60%. Nuupu n'otagiwa buwanguzi awo n'otagamba nti Nuupu tewangudde of course awo eba ewangudde ate akalulu baatandika okukabba nga tekannatuuka kulonda tebanatandika kulonda nga tebannatandika nga bakyali mu kampeyini naye ng'akalulu baakabbye edda
gwandaba ogenda kubuuza nti hawo okugaana Bobi Wine okubeera ekisolo ku lunaku mwami Tibuhaburwa lwe yaliyo bwali bubbi bwa kalulu misanatu kiki otyaki leka obeerewo n'oli abeere wali zaabika emipiira ebibanyi bigwe n'amenvu tulabe twawule omulenzi ku musajja tumanye nti kati n'abawagizi bakirabe nti owaayo wadde wali yazze naye ate abantu tebabaddeeyo bw'ogaana ono abantu okukola judgment efaananako ng'eyo bubeera bubbi bwa kalulu obuli open so akalulu baakanyaga newankubadde ng'okulonda kwali tekunnatandika mwami Tibuhaburwa bwe yali agenda ekisolo Bobi Wine baamugobayo newankubadde nga lwali lunaku lwe yali ateekeddwa okubaayo naye baatya nti abantu beeno ekyatuukawo ebugiri ewabasaalirwa kyandituukawo wano mwami Tibuhaburwa yandigenda kulaale n'abulwa abantu kakati kyokola ono omwana ono omusinyiza okubeera mu kitundu mwagenda okubeera kubanga bw'agendayo bwe babeera mu kitundu ekimu bwe balaba nga bo babuliddwa abantu nga baddukidde eri kati nga basindika amagye nga gakola effujjo nga gakola ettemu nga bannansi bakyuzinga balondawo kati okuziyiza ebikolwa ebyo byonna ebyakulaga bannansi obwerufu obuli mu kalulu bwali bubbi bwa kalulu bwe tuvumirira era bwe tubagamba nti wadde temwatuwangudde nze navaayo nencongratulating oyo omwana Salim navaayo nemuyozaayoza olw'obuwanguzi bwe yatuukako because yawangula kyeyakola tekikolwa mutiitiizi naddala mu kitundu nga kisolo mwami Tibuhaburwa kyamaze nga yeesigamako ebbanga eddene. Tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti wabanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde bingi nnyo nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wona wooli wonna wosinzidde sigala naffe tova.